nze nedda tewayangambira ku mulimu gwange. Omwami w'omukwano gwange nga yakufuukidde omugugu eri ggwe ng'owulira akuzitooweredde, muganda wange oyinza obutasinza Mukama mu mazima n'emwoyo. Oyinza obutasobola kusinza Katonda singa tokkirize kubaako bimu byoleka. Sigambye kino obugagga genda obweyambuleko byolina bikole ki. Naye mukwano beera n'ebintu byo, naye ng'ate tobigulumiza like tekufuuse mugugu gy'oli. Obirina naye ng'obiraba nti they are just nothing, omanye nti Katonda yakoze eki, yabikuwadde. Katusomeko wano mu Matayo 19. Matayo 19:28. Matayo 19. Watugambye bwe wati. Yesu n'abagamba nti, mazima mbagamba nti mmwe abangoberera mu mazima. Katutandikire wano ku lwe 19:2. Omulenzi n'amugamba nti, ebyo byonna nabikwata, ekimpeebuuseeko ki ate? Yesu n'amugamba nti, bw'oyagala okuba eyakutuukirira, genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Omulenzi bwe yawulira ekigambo ekyo n'agenda ng'anakuwadde, kubanga yali alina obugagga bungi. Haleluya. Bano 16 tugambye nti, laba omuntu n'ajja gy'ali n'agamba nti, Mukama wange, ndikola kigambo ky'ekirungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo. Haleluya. Mukama waffe Yesu yamala okubuulira eno mu nnyiri ezisooka. Omusajja n'ajja n'amugamba nti, nkole ki okuba omulungi mbeere n'obulamu obutaggwaawo? Yesu yeebazibwe. Bayibuli egeze maaso netwaga nti omusajja ono yali mugagga nnyo, naye yamugamba Mukama waffe yamugamba nti, bw'oyagala okuba eyatuukirira, genda otunde ebibyo ogabire abaavu, oliba n'obugagga mu ggulu, olyoke ojje ongoberere. Haleluya. Omusajja ono kituufu yalulira nga ayagala okwetwalira okuba n'obulamu obutaggwaawo. Kituufu yali alina okuyaya n'okugoberera Mukama waffe Yesu, naye abuuzizza nti nkole ntya, ye yali tamanyi kyategedde kukola. Yesu n'amugamba nti, genda otunde ebyo byonna ojje ongoberere. Haleluya. Ekitegeeza abooluganda, omusajja ono obugagga bwe bwali bumufuukidde omuziziko, ng'alina okubaako bye yeeresa. Haleluya. Ng'alina okubaako by'asuula. Si kugamba nti n'ebyobugagga byonna abeggyeko oba akole ki, naye ng'obugagga bwe talina kubugulumiza, ng'alina okwetoowaza. Obugagga obwo alina okubutoowaza wansi wa Mukama, asobole okugoberera Mukama era asobole okumusinza. Yesu yeebazibwe. Kati bannaffe naffe bingi nnyo ebitulemesa okusinza Mukama. Bingi ebyekiika mu maaso gaffe nebitulemesa okusinza Katonda. Gwe n'owulira ng'ekyamazima oluusi oli n'agamba nti nedda nze sijja genda ku kyaki kubanga lunaku lwa Krisimansi abantu baguze engoye empya, nze siguze. Haleluya. Nze banaabandaba batya mu kagatto kali era ke nali nnina. Banandaba batya mu nviiri ze mmaze nazo emyezi 2 era nga ze ngendeddemu. Haleluya. Ekitegeeza gw'osinzizza engoye mu kifo ky'okusinza Katonda, olina okubaako by'oiginowalinga ow'oluganda, olina okubaako by'ofiisa by'oleka bw'obanga onoosinza Katonda mu mazima n'emwoyo. Haleluya. Ne Yesu bwe yali ayita Peter okumuweereza, yamugamba nti teekaawo obutimba bwo. Yamanya nti Peetero ono singa n'amugamba n'ajja n'obutimba bwe, ekyamazima ayinza okulema okukonsentuetinga ku ki ekimututte, n'abeera nga ali ku butimba ng'alowooza kiri eri ekyokuvuba. Naye Yesu yamugamba nti obutimba bulekaawo n'akuvuula omuvubi w'abantu. Tulaba wano mu Matayo 4:18. Matayo 4:18. Bwe yali ng'atambula ku ttale ly'ennyanja y'e Ggaliraaya, n'alaba abooluganda babiri, Simooni gwe bayita Peetero
ne Andereya muganda we nga basuula omugonjo mu nnyanja kubanga baali bavubi. N'abagamba nti mujje muyite nange ndibafuula abavubi b'abantu. Amangu ago ne baleka emigonjo ne bayita naye. Haleluya! Abasajja bano baali bamalirivu kubanga Mukama waffe Yesu yabagamba nti tukole eki? Mujje. Naye ne basalawo emigonjo byonna ne balekaawo. Obooluganda Yesu waba akuyita gwe nga gwe, takuyita na ssente zo. Kituufu ssente zigenda kweza katula singa onoobanga okkiriza zimuweereze. Haleluya! Bw'abanga akuyita takuyita na bitiibwa byo, takuyita na kiki kyonna, ye ayagala gwe n'omutima gwo.